mu ebyo byonna nga biri awo ensonga y'okummangana ensonga y'okummangana ate nekulembera nnyo abakyala. Abakyala muyina embeera ey'okumma abasajja nti kati gwe n'olowooza kubanga mugenda ne mubeera nti olina omusajja omu era ng'omwekakasa omwami ono muliko nti omu era ng'okimanyi bulungi omuliko nti omu era nga n'omwami naye akimanyi mukyala wawe muyina ki ali omu kyokka gwe olw'okuba okimanyi nti omulina omu kati ate gwe wolyali mumanyiro gahanze mukakizza omu bwati kati wamala okwogera akagambo ako omu bwati kati ate oluusi mukakozesa bubi nti olw'okuba kizza omulimu kooti omu bwoti kati noweerabira kizza nga ye mu butonde obw'omusajja yatondebwa atya kubanga ffe abasajja sisitimu yaffe ekola 24/7 etya mu abakyala mulinamu sizoni ez'okwewummuza nti mu omukyala waliwo esizoni gyatuuka ng'alabye omwezi awo wiiki n'erugenda abasinga bagamba ng'akyaddeko mu paalamenti ng'agenzeeko mu paaliyamenti kati waba akiise kitegeeza eryo ebbanga ali mu kaholidde ensonga z'akalipagano takola ki taziriimu nejjukira omwami gw'oyina ye Katonda yamutonda ng'ali 24/7 active abeerawo ng'amoga bw'ati gw'okiise ensolo ku kisige kweri ogenzeeyo n'okubawo oba wiiki oba n'okuba ennaku zo ziizo toliiyo kati ate bw'omala okuvaayo mulinamu mmwe embeera gye mutera okubeerawo mpulira sikola ki siri bulungi naye ate ffe tuli 24/7 wonkolerako bwoti mutakasituka kibeera kiri mu chairman abeera ki emunduku emuba wano esasa ateeka bukyesi mu kyemba kati ate gwe engeri gy'oli season weerabidde nti olinamu ziri weeks zotta teziriiko agamba kati ate nojja ne muzina ennaku ze eza bulijjo n'oteekamu embeera ya ndi mukoowu nakoze nkooye omwami wange ye simufumbira simuoleza ne yeerabira nti yansanga ntukula